Abakulembeze mu district ye Wakiso basabye gavumenti okuvaayo n'enteekateeka ey'okuyamba ku masomero g'obwannannyini kuba gakola omulimu munene mu kusomesa abaana b'eggwanga yo gwe yandibadde ekola. Gavumenti evunaanyizibwa okutuyamba okulaba nti tugiyamba okukola omulimu guno. Ate nga tennaba na kutandika kuyamba yandibadde esooka n'etuggyako emisolo. That private sector in a greater company metropolitan area, when RDC has to be handled, we must find a way. But you are the obligation but you back to Chawa, because you are the majority. Back to Chawa. We will find a way. Bano abakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Dr. Matia Rwangabwanika wamu n'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Honorable Betty Ethel Naluyima babadde ku mukolo gw'okujaguza olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna nga mu disitulikiti ey'e Wakiso omukolo guno guyindidde ku Forest Park e Buloba. Omukolo guno gwetabiddwako abasomesa ne bannyini masomero ag'enjawulo abakulembeddwamu Bwambale William nga ye ssentebe w'abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Wakiso kussa n'atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Frederick Kiyingi Kinobe. Omwami kino balambuludde ku byenjigiriza we biyimiridde mu Wakiso ng'agamba nti amasomero g'obwannannyini gakira ku ga gavumenti mu kuwa abasomesa emirimu ng'asinzidde eno n'asaba aba minisitule y'ebyenjigiriza okwongera ku muwendo gw'abasomesa mu masomero ga gavumenti kuba abaliyo batono ddala nga kati omulimu gubayinze. This year and where we are heading to, request for wage, recruit teachers, get enough teachers in these schools, government aided. Yes, ssentebe Dr. Matia Rwangabwanika ategeezezza abazadde abalina abaana mu masomero ga gavumenti nti yasisinkana dda abagakulira era ne batuuka ku nzikiriziganya buli mwana asasulenga emyezi ekyemisana kuba omuyala tasobola kusoma. Twakikkaanyaako kubanga toyinza gamba nti omwana okulya ku ssomero nti kyakyeyagalire then bwe kiba bwe kito n'okusoma kuba kulina kuba kwakyeyagalire. Ne bwe tuba nga tulina etteeka eritulagira okutukakaatikako okuba nti abaana basoma tetuyinza kubeera awo nga tuli mu bukulembeze abaana ne basoma nga tebalidde. Alaze obutali bumativu eri abavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga bagamba nti babaga amateeka aganyigiriza ebyenjigiriza omuli n'ebbago ly'etteeka eriwaliriza abasomesa bonna okubeera ne diguri kyagamba nti si kya bwenkanya. Tegereza amateeka ge tutaddewo mu Uganda muno naye mu byonna tusobola kutandika kuteekawo tteeka erya National Teachers Bill oba kati erigenda okufuuka act. Essaawa eno buli muntu yenna ali mu education. Essaawa eno yalina bachelors. Yekigenderera kiki tutuuseeko okubanga etteeka lino lizze mu mutima mulungi. Tutunuulira abantu betwagala okugoba mu mirimu bonna nga we benkana. Tulina gye tugenda obbateeka. Tutuuse tutya okuba mu Uganda nga twagala okuggyawo emirimu emitiri egiriwo nga twagala kuteekawo amateeka gatasaanidde. Nsaba basomesa mujje mu Parliament ya Uganda. Biru eno tenafuuka tteeka naye eri mu komiti. Mu ensonga zammwe muzireete mujje mwogerere mmwe bannammwe mwenna abakulembera ebitongole biyunatu n'ebitongole ebirala byonna. Mujje mu Parliament mwogerere ba MPs bategeere ensonga eri mu biru eno n'obulungi bwayo oba obubi bwayo. Ate ye ssentebe w'abakulira amasomero mu Wakiso Bwambale William ayogedde ku kusoomoozebwa abasomesa kwe bayitamu nga kino kibawaliriza okugenda mu bammanelenda abatutte ebyabwe nga mu kiseera kino bali mu kayoofube okumalawo enkola eno. Oli mu ssomero tosula bulungi tulina w'osula otambula lugendo akasembe bakakuwa mu budde nga wuyiseeyo ebituluma nga basomesa. Asinzidde wano n'awanjagira abatandisi b'amasomero okusasula abasomesa omusaala ogujja mu mirimu gye bakola n'asaba ne gavumenti abasomesa abali ku misaala okugibawanga mu budde basobole okuddamu amaanyi. Ebirowooza singa bakama baffe n'abantu bannaffe batuwa emirimu mu private mu gavumenti batunulira ku bintu ebyo ng'omusomesa wasula wali kumbi ne wakolera tatambula kilomita 20 kugenda ku mulimu. Omusomesa omwezi olwaleero nga 5 omusomesa abafunye omusaala gwe gutuuse. Olunaku lw'abasomesa olw'omwaka guno lutambulidde ku mulamu ogugamba nti eddoboozi ly'abasomesa okuweebwa ekitiibwa. Ekyenjagala kusaba bakulembezemu abamawulire tugambe bakama bafu bw'oba oleeta poliisi togireeterako na bibonerezo mangu. Toyogera nti bw'otaakola kino ngenda kukola kino. Soko yigirize bw'omala kuyigiriza omuntu ye yennyini agende ng'alaba ekigenda muviiramu. Naye bw'oleeta kibooko n'ojja ng'ogenda kubuulira n'oleeta kibooko. Singa abasajja bali ab'eddiini bajja nga balina amafumu na biki tetwandiyingire mu ddiini naye bajjanga nga babulirana n'olaba nga nawe ekintu kikola ki kikusira. So tulaba tusaba n'abaleeta information ng'eno bwe baba bajja mu bantu
basooka okuyigiriza abantu baleme okusooka okubagamba biki bibuuzo ekyo njagala kibasaba ne gavumenti yange olwaleero nga gisaba agamu abamawulire mutuwandike ku bintu ffe ngaabali mu bintu bino tuvudde ku bintu tutendereza ze bayita rights z'abamawulire naye tutugenze kukiri fedda batuyigizanga obligations and responsibilities obuvunanyizibwa bw'amawulire bwe buliwa n'emirimu gye giriwa naye nga tetuli ku rights olwokuba netuyigiriza nnyo tugenze mu rights rights zonona bino It is my right to not go for registration. But it's my right. Naye omala kusooka okuyigiriza omuntu obuvunanyizibwa munange oteekeddwa okuba nga weewandiisa kubanga n'omubulirira at the end of the day amanya ogenda kuleeta right ye eri naye nga ne responsibility zakoze eki ebitegedde